Kumukutu IT Media Uganda yegasse ku BRICS nga patana. Ate President Museveni azzeemu abaka Parliament n'abo abalima emmwanyi okusinziira ku biki ebiriwo. Obadde okimanyi Uganda yegasse ku BRICS nga patana. BRICS guno omukago guno mulimu Brazil, Russia, China ne South Africa nga ba full member. Wabula nga n'amawanga amalala baafuna oba full member mu summit eyaggwa. Mawanga guno mwalimu Portugal, Iran, Misiri, Ethiopia ne UAE giyite Dubai. Kyokka omukago guno gwavuddeyo nga guyita ku mukutu ogwa Twitter ne gulangirira nti gwakkiriza amawanga amalala 13 okuba nga ba partner members b'omukago guno. Omukago guno balina currency giyita ensimbi gye baagala ekole nga $1 mu nsi zaabwe, era nga bagamba nti kino tebakikoze kulwanyisa $, wabula bawakanya America okukozesa $, ng'ekyokulwanyisa. BRICS bill giyita ensimbi eno gye bataddewo oba gye baagala okuzza mu kifo kya $, mu nsi zaabwe. Eno yatongozeddwa amawanga gano era nga n'amawanga amalala 13 ng'omwo mwe muli ne Uganda, Algeria, Belarus, Tunisia, Indonesia beegasse ku mukago guno nga ba partner members. Kyokka bakyasobola okufuuka ba full members era nga kigambibwa bwe tunaatuukira mu summit ya BRICS 2025 Uganda eyinza okuba wamu n'amawanga gano amalala 12 bayinza okuba ba full members singa banaabayise akasengejja k'omukago guno. BRICS yatandikibwawo emyaka 13 emabega nga olutuula lwabwe olwasooka lwatula ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga 2009 era nga summit yaabwe yasooka yatuula mu Russia. Biibino President Museveni alina ebbaluwa gye yawandiise ng'addamu abo abalimi b'emmwanyi n'ababaka abawakanya ekiteeso ekya Uganda Coffee Development Authority okwegatta ku Ministry of Agriculture. Ku lunaku olwokuna sabbiiti ewedde Palamenti yatandika okuteesa ku kiteeso nti Uganda Coffee Development Authority yegatte ku Ministry of Agriculture. Wabula wabaddewo okuwakanya nga ba MP n'abalimi b'emmwanyi wamu n'abasuubuzi balaga obutali bumativu. Kyokka nga ye President Museveni okusinziira ku bbaluwa gye yawandiise agamba nti fellow Ugandans, especially the Bazukulu, greetings. It says in Church of Uganda prayer book page 30 that balekanga bye basaanidde okukola ne bakola bye batasaanidde kukola n'amazima tegali mu bo. They left undone what they ought to have done, and they did what they ought not to have done, and there is no truth in them. Wano nga yayongeddeko n'agamba nti the sustained lies about the policy of the rationalization of the parasitic agencies that are also irrational follow that logic. Nti obulimba bukozesebwa mu bitongole ebiriikiriza ku gavumenti nabo bweyongedde. Era n'agamba some of these agencies were started under the NRM government when the economy was down and the public servants were being paid low. Nanti ebitongole ebisinga ebimu ku bitongole bino byatandikibwawo gavumenti ya NRM ebiseera ebyo nga n'ebyenfuna by'eggwanga bikyali wansi so nga n'abakozi ba gavumenti bakyasasulirwa ddala ebisale ebya wansi. Since people respond to the logic of only working hard for personal remuneration such as pay, nti olw'okuba nti abantu abamu bakola nga baagala okufunamu nga bo beeyagaliza bokka okugamba mu nsasulwa mu kuzibwa ku mirimu. Wano Mwami Museveni yayongeddeko n'agamba nti we agreed that some government departments like the UNRA, UNRA,
National Agriculture Advisory Services NADS, Uganda Coffee Development Authority UCDA should be executed from the government, whereby the workers will be paid higher, and that's how it came about. Nti bitongole bino ng'ekya UCDA, NADS, UNRA bwe nsonga ki byatongozebwawo kuba bakkaanya babifulumye wabweru wa gavumenti bibeere nga byemaliridde okusobozesa abantu abo babikolamu oba abakozi abakola emirimu mu bitongole ebyo okuba nga basasulwa bulungi. Butereevu. Obadde naye ku IT Media Uganda, amanya n'eddoboozi Habari, weebale kumpuliriza, beera bulungi.